Museveni bukyanga yagala okubba ebitali bibye n'okubba byasanga abakulembeze abaaliwo nga bakola dda. Leero omuzikiti gwa Odi Kampala gwo akyakiwuliramu gwo gumulemeredde kubanga abasiraamu bagambye tebasobola kikkiriza, tebasobola wadde n'okirowoozaako era tebajja kukkiriza Museveni Yosei Tebukabulwa kubba byabwe ng'ayise mu bantu ab'olubatu bwe batyo babitaddemu engatto. Ne bagamba akamanyiro n'ejjoogo Museveni lyabalaze n'obutaba wa kitiibwa ebyo bikomye era basitukiddemu ne bagenda ne bamulumba. Tebukabulwa amanyidde nnyo abasiraamu eby'obugagga by'obusiraamu byonna abibbye abyefubise abitadde mu mikono gye, alowooza nti ye pulezidenti yokka eyakabaawo, nti oba bo abasiraamu eby'obugagga bino bakumidde emyaka n'emyaka. Ye alowooza nti yagenda okubisaanyaawo. Manyi Museveni yeeyita nnyo omugezi, yeeyita nnyo nti yategeera era yeeyita nnyo nti yekamala byonna nti waatali tewali. Ate oluusi ayagala okujja nnyo okwonoona najjanga rescue asobole yeefudde ataasa olwagulira emitima gy'abasiraamu naye ng'ate abaana abaisiraamu baasibye makomera bayitirivu nnyo. Kwegamba ebintu bya Museveni bibuzaabuza bingi byakoze bye tumanyi, naye yajjanga omununuzi neyereetanga omulwanyi neyereetanga nti yalina se esembayo, naye ku luno abaisiraamu bagaanye. Abaisiraamu balabika nga bakalubye, abaisiraamu balabika nga tebagenda kumukkiriza wadde okumuwa chansi yonna kubanga ye tumumanyi ebbanga lyonna atambulira mu kubba. Ewatali kubba tewali kutambula. Era nti Kyagulanyi era nti bo alowooza nti ewatali kutambula munnayuganda tabaako kyanjawulo. So baganda baffe bannayuganda mubikule amaaso tulwanirire ebyaffe, era baganda baffe abaisiraamu mwenna abazimusizza amaloboozi gammwe okulaba nga muvaayo ne mulwanirira ebyammwe. Bannange tusiimye nnyo ate batubasaba temugwa mu maanyi, mutambuliraawo tutambuliraawo, tutambule tulabe nti oba tutereeza byonna ebyasoba. Ate tubeere nga tumanyi nti byonna ebibbiddwa Yosei Tebukabulwa bijja kukomawo mu mikono gy'Abannayuganda. Museveni bino ebyabba tebagenda muziika nabyo, bagenda muziika mu kataka bwe kati inchi mukaaga abuliraawo. Ate munnange n'obutaziikibwa nabyo bisoboka. Gwe bakubuuza eddaalo lya Gaddafi omanyi we liri, nakyo kisoboka. Naye bino byabbye bijja kusigalawo ku nsi, ettaka terivunda ekirungi ate ettaka terisenguka. Just ffe tumaakinge nti ekyaffe kyali wano, ekyaffe kyali wano, bijja tuuka tubyeddize. Bano bagamba mbu abagagga simanyanga baawola ssente. Museveni era ye mugagga era yawola ezo ssente. Tulowooza omuntu kinnoomu aba yazijjawa. Byonna tubimanyi. Museveni buli koobala twagala okutegeeza nti tukamanyi tukategeera, ate era tumanyi amagezi n'obukodyo bwonna bw'okozesa. Tokyalina ky'ozzaako, tokyalina ky'ogamba bantu wabula kati okubateekawo mu fiya mu kutya ku bunkenke ebyo by'okola, ate obukodyo bwo tebukyuka kuba ebbanga lyonna by'obaddeko. Wetugenze bayitawo musiraamu wenyweze, wetugenze bayitawo jama wenyweze, musiraamu wenyweze. Kakati bwoba olina mukwano gwo nga musiraamu mugamba atumbule, sooka omuteekemu akasimu mugambe nti tumbula owulire, muzikiti gugenda masijidi egenda, tumbula owulire, oba mwongereza awulire. Kakati munnange gaagano twagajje mu kooti, bino byonna twabijje mu kooti. Era nga tegedde nti abakulu ku kasozi Kampala mukadde, abakulembeze b'obusiraamu kasozi Kampala mukadde batuuza ya lukugunyo oba yeeti eyo, balinga eyabuulira ow'olugambo. Gaagano gategeere Uganda Muslim Supreme Council nti bali mu maziga akaseera kano. Kooti ey'ebyobusuubuzi Commercial Division of the High Court yagenze Damaso n'okuba nti eragira ebyobugagga eby'obusiraamu ebiwerako byengenda okubuulira bibalirwamu ensimbi biliyoni 19. Kwata biliyoni balobukadde 10, balobukadde 10 emirundi 19 ojja kutegera ssente zenkugamba.
billions 19 bazibanja obusiraamu obwa Uganda. Siramu ampulirizanga nawe mwoli obanjibwa era bonna abawakisa bulungi nga n'eddiini yo girumirirwa ng'osubira ne Mungu kusasula osobola okujja n'otaasa genda kukubuulira abakulu babanjibwa obuwumbi 19 era nga ekiriwo kkooti eragidde dda ebyobugagga eby'obusiraamu ebibalirwamu billions 19 billions. Towulidde bubi kama Buganda oyinza okuba tutegedde nti wumbi 19 billions ensimbi za Uganda bagenda nti ebintu by'obusiraamu bitundibwe. Omuwandiisi wa kooti eya Commercial Court tabi era High Court bamuyita Catherine Aguero yagenda maaso n'okuba nti atuliriza yayisizza dda waranti eno era nga kuwana nti yayisizza nti bannange ebyobugagga eby'obusiraamu properties zino zigende maaso n'okuba nti ziteekebwa katale zitundibwe teyekumi bukomi kuyisa yayisizza ne lisiti y'ebirina okutundibwa. Lwaki bitundibwa byonna ngenda bikubulira. Yongeza radio ulire yongeza PAL FM. Kakati omulamuzi wakati mu kuwa ensala ye yagambye nti gubasinze musasula billions 19 ate nagamba nti in fact si kusasula bitundibwe ne lisiti n'agituwa eyebyo bigenda okuba nti bitundibwa okusinziira ku biwandiiko bya kooti ebirabiddwako. Tushabe Louis T.A. Louisa Auctioneers Bawanyondo ulira Bawanyondo ku by'obusiraamu. Bawanyondo babagambye dda bannaye eby'obusiraamu bitundibwe Bawanyondo. T.A. Louisa Auctioneers have been authorized to execute the directive and report back to court with a detailed report on how the exercise was implemented. Bawanyondo babagambye dda mutunde ku nyondo. Lisi y'ebyobugagga eby'obusiraamu erina okutundibwa ku nyondo. Bawanyondo bano aba T.A. Louisa Auctioneers babagambye dda mutunde ku nyondo lisiti yino. Genda otunde tewali okukwata ku mukono, genda otunde ate bwe mumala okutunda mukomewo muleete lipooti mu kooti mutubuulire bye munaaba mutunze ne ssente ziruwa. Abaana b'okumutimbagano eyo abatera okubeera ku TikTok awo bateramu sawundi eri egamba nti kaweddemu dda. Kakati okusinziira ku lisiti yavudde mu kooti ebiwandiiko bya kooti byataddewo lisiti bino byalina okutundibwa properties omuli ettaka ly'obusiraamu cases eriri register volume cases 19 folio 16 ettaka eryo ku Kampala City William Street okuli omuzikiti ogw'Abatabuliki. Abenda kasero ompulidde era mutegedde ettaka okuli omuzikiti gwa William bimu ku birina okutundibwa Supreme Council esobole okusasula agibanja. Kankuleetere ebirala ettaka eddala kuliko lizi oba ettaka eriri ku volume 277 folio 2 Old Kampala plot 2 plot ya 2325. Kati wano wewali ekinyusi ettaka lya Old Kampala plot 2325 lino kwe kutudde omuzikiti omukulu National Muslim Mosque oguyitibwa Gaddafi National Mosque. Awo nawo watundibwa n'ebiriko biba birugenze. Wano wali n'ekitebe eky'obusiraamu ku lisiti ebirina okutundibwa baataddewo wano ne tuvaawo. Kyaddondo buloko 195 plot namba 5463 ettaka ekyanja mu Kampala ya busiraamu bage erina mu litunde square mile emu ey'ettaka mu kitundu ekiyitibwa Bukwe Ohoima eri obusiraamu babagambye eryo mu litunde bakuŋŋaanya ssente mmeka billioni 19. Ettaka eddala erika namba esangibwa mu kitundu eky'Elumbasi Jinja City
babagambye nti nalyo mulitunde. Poloti ey'ettaka eddala esangibwa Mbale City babagambye nti awo nawo mutundibwe. Shares eziri mu kampuni eyitibwa Uganda Ranchers Limited ne Commercial Holdings Limited babagambye nti zonna ezitundibwa emigabo giri omwo mugitunde tukunganya bilioni 19. Supreme Council ebanjibwa akati atuliriza embeera bwetu bwetambula. Awo ndabye nkubuulidde balaga nti tebivaamu buwumbi 19 ne bongera okuteekako ku lisiti kuliko 2 square miles ez'ettaka ezisangibwa Emijeera Buluuli. Babagambye ndeeri omugende mulitunde mufune bilioni 19. Zaakola ki zaalaga awo wenzija tofaayo. Poloti ey'ettaka esangibwa Entebbe Municipality opposite Victoria Mall kooti yagambye nti awo nawo watundibwe. Ekiwandiiko ne kigamba the sales hereby ordered will not take place before 30 days from the date on which notice for such sale is advertised and approval of the evaluation report by this court. Kitegeeza ebigambo eby'okusomedde waggulu bya kooti bitegeeza nti bijja kuba bitundibwa mu nnaku ezitakka wansi wa 3 ennaku 3 okuva kati singa Supreme Council olukiiko oluddukanya obusiraamu lukulira obusiraamu mu Uganda singa basasula bilioni 19 tebitundibwa. Singa wayitawo ennaku 30 biba bijja kuba bitundibwa. Atuliriza ku nnyondo. Tutegedde nti Mufti Seeka Shaban Ramadhan Mubagye ne Uganda Muslim Supreme Council ababanja ye mugagga businessman Justice Kyabahwa. Mugagga Justice Kyabahwa kuba ino okuba nti basasula mu nnaku 30 okuvanga 16 November. Kitegeeza nti babagambe ennaku zitanse okutambula okuvanga 16 November paka ennaku 30 wezigenda basula okuba nti ziggwerayo ensimbi bilioni 19 mu obukadde 221 mu 286. Uliriza bulungi oyinza okugamba nti anze nsobola kusiramu okubutaasa. Ulira zolina okusasula bilioni 19 mu obukadde 1,221 mu 268 mu 206 zensimbi ezina okusasulibwa okutaasa emmaali y'obusiraamu. Natuliriza ebigenze maaso okuba nti bisaliddwawo bivudde ku lutalo olunene mu kooti olubadde lugenda maaso wakati wa Uganda Muslim Supreme Council olukiiko olufuzi olw'obusiraamu mu ggwanga n'omugagga ono gwe bayita Justice Kyabahwa baludde nga babbinkana mu kooti paka bwe yabamezze. Kati zeze ensimbi zalina okuba nti asasulwa. Katweyongereyo akyatuliriza eno 107.9 PAL FM ekulera omuntu wa bulijjo yenzo omukugulu kongono otwakumi wennyini katutandikiraawo. Magambye nti ettaka ne properties endala ez'obusiraamu ziri mu lusuubo nnaku 30 Supreme Council n'okukwata bilioni 19 mu bukadde 12 n'omusobyo eweeyo eri omugagga gwe bayita Justice Kyabahwa. Oba sinaki oba sikyo ebyobugagga ebyo bigenda kubeera auction bigenda kutundibwa ku nnyondo omuli n'ettaka okutudde omusikiti ogwa Gaddafi National Mosque wali headquarter y'obusiraamu enkulu ddala. Beera bwetyo bwetambula. Naawe ekibuuzo kiri nti abakulu esente zino zaaki baziteekawa ani yazibawula bebino. Ensonga atuliriza ezeesigika ziraga nti Mufti Seeka Shaban Ramadhan Mubagye ng'ali wamu n'eyali Secretary General w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council Seeka Ramadhan Mugalu bagenda maaso n'okuba nti bayingira mu ddiiru ya bilioni 3 mu bukadde 5. Ddiiru yali ya bilioni 3 mu bukadde 5 okutunda ettaka ly'obusiraamu erisangibwa mu kitundu eky'entuusi Sembabule
nga baliguza omugagga ayitibwa Justus Kyabahwa. Kyokka oluvannyuma lw'okuba nti ddiiru eno yali ekoleddwa, bizineesimaani ono Justus yalemererwa okufuna ettaka lino kubanga bagenda oddimuguza ng'olwedde munnange baaliguza dda omugagga omulala. Omugagga omulala nga yalikola ki? Nga yali sonjola dda. Abakulu balitunda ogw'okumeka? Ogwakabiri. Ogwakubiri. Era kigamu okuba nti omugagga gwe baali basooka oddiguza yoyo gwe bayita muganga. Era nga muganga oyo omugagga mu Kampala muno alina oluganda ku yaliko minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa. Era oluvannyuma lw'okukitegeera nti ddeeru yali eyiise, ensonda ziraga nti omukulu akulira Uganda Museveni Council ne bwe siddamu kumwogera yakkiriza agende maaso n'okuba nti azza ensimbi eri omugagga Justus Kyabahwa newankubadde nga kyamulemerera. Okusinziira ku mukulu agamba nti mu butuufu bamutomeza eyali Sekuritale General Ramadhan Mugalu Seeka nti yamutomeza ddeeru yali very dangerous. Mu ndagaano gye baakola n'omugagga ayitibwa Justus Kyabahwa, Uganda Museveni Council yakkiriza okuddamu okusasula ssente z'omugagga ezimuddize obukadde 148 buli mwezi okutuusa nga ziweddeyo. Kakati kino kigamba okuba nti kyagenda maaso n'okuba nti kiremerera abakulu ku Supreme Council okukkiriziganya okwali kutuukiddwako basasula ensimbi ezo ezigenda maaso n'okuba nti zaabalemerera okusasula ate era n'okutuusa olunaku olwaleero. Kakati kooti awo yasinzidde mugagga n'agamba commercial court ettabi erya high court kooti enkulu ne bagamba nti no tulina okugenda maaso n'okuba nti tukola ki. Kooti n'eragira nti bannange mukwate biliyoni 19 ez'omugagga zizze zeekubisaamu teebereza zaali biliyoni 3 mu obukadde 5 mu bufunze obukadde 13,500 mu kaseera kano Supreme Council erina okusasula biliyoni 19 mu obukadde 200 n'ezigwamu zizze zeekubisaamu kubanga baalemererwa okusasula. Kakati babagambye nti ezo zeekubisizzaamu omuzikiti mugutunde n'ettaka kwe guli mutunde poloti ezo zembabulidde Jjinja, Mbale, Hoima, Ntebe ne mu bitundu ebirala omugagga mumuwe ssente ze. Mbeera nga bwetambula ba auctioners bayina ennaku 3. Supreme Council singa esasula mu nnaku 3 ejja kuba yeetaasizza. Singa eremererwa okusasula mu nnaku 3 awo ng'onoonya sound eri ku TikTok okwo mwana atera okwogera nti kaweddemu dda. Now njagala tunoonye ku mwogezi wa Supreme Council wano tulabe tugamba ki tunoonyeeko wano tubuulire ebintu bigenda properties zigenda waliwo enteekateeka y'okutaasa erimu abasiraamu oba Supreme Council ebintu enaabyemalira. Sooke tunoonye wano ku muvawala Ashraf omwogezi wa Supreme Council tubuulire agamba ki. Mungu atusaasira akwate. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Seko oli kumpewo za Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo program Inside Story. Tubadde mwami Ashrafu tubuuza ku nsonga za kooti ziyasazeewo ebyobugagga by'obusiraamu bibagambye bigenda okutundibwa. Supreme Council ebadde egamba ki mu kaseera kano nga gwe omwogezi waayo? Ekyo bugamba ndi mudaayivu ku mpewo. Oli butereevu ku mpewo ssebo. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namusizza mwena abawuliza baaku kutubaffe radio power. Ssebo. Ngerinnya lya mwe liri nti power. Mumusose mulidde empanga. Ssebo. Era kufuna amawulire amatuufu.
Ekituufu ensonga ezo nga bwe zakulumye esebo nezirabikira mu mpapula z'amawulire n'emikutu gyonna gyonna egy'empuliziganya naye z'ensonga mpanvu era zikyali mu kkooti era tuva mu kkooti kati tuva kuteekayo okusaba kwaffe nga tusaba kkooti kubanga alimu amancoolo mangi. Mujulidde mu bufunze? Twajulidde era twajulidde nga tuwakanya ensala yonna yakolebwa mu kkooti eya wansi esebo kubanga tebatuwa kukaaganya kwewozaako. Oli yawaaba n'adduka emisinde buli kimu kyonna nga bakikola ku sipidi yayiriyiri naye ng'era ffe tukimanyi abali emabega w'ebintu ebyo era ke kakundi kazze katawaanya akateekawo embeera y'obunkenke etalina mugaso ate nga beerimbika nti bwebagala nnyo obusiraamu. Kakati Mwami Ashafu okusooka nga tetunnatuukayo eyo kubanga mujulidde ekituufu? Tujulidde era tumaze okuwayo empoza yaffe n'oluyi luli ne luwayo olwayo kati tusigalidde kkooti kutuwa nsala. Kati awuliriza Pala FM n'omusiraamu okusinga yandetaze okumanya ng'oggyeko okujulira kituufu Supreme Council ebanjibwa oba nedda? Ate oli kati yateeka okuteekawo nti agibanja naye kati ffe tugamba nti tetubanja kati kyobola nti kutwala neewuliriza enjuyi zombi. Ekyammwe kye mujulidde mugamba tababanja? Ffe kyetujulidde tugamba nti nno twayingira byava mu kugulaana okwaliwo wakati waffe n'omwami oyo ku ttaka oba faamu oba eddundiro eryali essembabule. Ettaka eryo lyali lyatuddibwako mu myaka g'79 lirudde nga lirimu abantu beesenza kuli oyo omwami lwe yajja n'agamba nti yasobola okubajjako era ne tukkaanya enjuyi zombi. Bagamba nti mwalitunda emirundi ebiri. Ekyo nakyo twakyogera si kituufu. Bano abeesenzaako be bagenda babisaasaanya baluddeko nga baalinyaga be baatuuka okugamba nti nno baabaguza nga teri yali yabaguzizaako wadde n'omu kubanga abaalinanga obuyinza obujjuvu mu kiseera ekyo nga tebanaba kukyusa ssemateeka waffe yali executive committee yeetuula ntiisa resolution nti kati mugende mufumbe kyo. N'olwekyo mu kiseera ekyo abaali beesenza ku ttaka eryo nga baalitwala nga lyabwe oyo omwami bwe yajja n'ategeeza Uganda Supreme Council nga bw'alina obusobozi obusobola okuggyako abantu abo n'olwekyo nga yagala Supreme Council ekuze ettaka eryo. Kwegamba nti omwami ono mwamuguza abasengulira abantu abaali yesenzaako? Twalimuguza ffe tukiveemu oba baali bakikuddako dda. Kaakati mukumbuli mu bufunze mwami muvawala mu bufunze abasiraamu banywerere ku kyakaseera kano. Twagala bategeeza nti babeere bakkakkamu tuze tubiyitamu mbeera efaanana bwetyo ebbanga lyonna era tuze tubiwangula era kinakino tukiwangula inshallah tujja kuba tukuddira inshallah era tuli bagumu era ssaawa yonna nzajire tegenda kukuluma era ng'ejjimbisa beera bakkakkamu galeseeka weewaawo tuyanze oyo omugezi wa Supreme Council Ashafu Muvawula Ziwa. Baganda baffe abayisiraamu muzuukuke baganda baffe muzuukukire ddala. Mukimanye nti nno ebyaffe tebigenda kugenda bityo olw'okuba nti olw'omuntu omu n'ebigendererwa bye awamu ne gavumenti y'omumpembe. Awamu ne gavumenti ya Yusuf Kabulwa be bali mu lukujjukujju olw'okusaanyaawo n'okumalawo obuyisiraamu n'olw'okuggyawo buli kimu eky'obugagga ky'Abaganda baffe Abayisiraamu. Byonna tubimanyi n'olukujjuko tulumanyi lwe baliko n'omupango omunene gwe balina okulaba nga eddiini y'Obusiraamu bayagala ogifubbaza olwo Abaganda baffe Abayisiraamu babuleeko ewaabwe. Ne tubagamba nti balireeti tubalaba Bannayuganda babalaba, Bannayuganda ebikolwa byabwe babimanyi era Bannayuganda amaaso gaabwe gali open nnyo batunudde nkaliriza balaba abasajja bano obubbi n'obukujjukujju bwe baagala okukozesa okuwamba ebintu ebitali byabwe. So tubagamba muli tulisolo nnyo gye muli
mutandisireeti musanze bannayuganda balaba musanze bannayuganda batunula ate era musanze bannayuganda ebintu bamanyi tetugenda bakkiriza kubba bintu byabansi bya ggwanga nga tulaba